tugendeko eyagudde ekikolobero wano mpigi mu tawuni bagudde ku bikeesi 8 birimu obuwanga akawanga tekabeera ak'omuntu tekabeera kambizi nti yayinza oba yasaliramu mbizi oba yasaliramu mbwa giba mirambo 17. Who are these people? Why did they die? Who killed them? Why did he kill them? Mwebaze Godfrey akedde kugenda mpigi kututuzako ebintu ebyo atusobola okubanga tumuliza. If he's ready mutukanywe ku screen atandika tutolera what transpired. Good morning. Obudde nga bukedde bulungi sayirize eyo n'ebitooke birabika bulungi. Kyekiri eyo genda maaso. Neyanzege SPD ne Jennifer Fulfiga n'omulabi waffe ali ku Soul TV. SPD olunaku olw'eggulo amawulire gatabudde ensi yonna oluvannyuma lw'okuzuula omwami agambibwa okuba nti y'omu ku baali bakulembeddemu okutta eyali akulira ekika ky'endiga era nga basobodde okuba nga bazuula obuwanga 17 awo yali asimye empuku n'aziikayo abantu n'emirambo oba abantu abadde azze awamba. Olunaku olwaleero atukeddeko wano mu bitundu eby'empigi ne tugenda wennyini ku scene. Poliisi bwe yasobodde okubanga ezuula obuwanga bw'abantu era wabadde atereka emirambo b'abantu bamaze okubanga atta. So ngenda kubanga ntwala akaseera katono nsobole okubanga mbalambuza then ngenda kuba nkolako ne reporter waffe ali mu kitundu kino ayongere okubanga atutambuza n'okutulambuza neiba eyabadde wano ku biki bye bazudde na biki ebiriwo. Ekisooka ebintu bye tuzudde wano naffe kennyini nga twakatuuka biragira ddala nti ono omwami abadde mutemu wa ddala. Ekisooka ebyo bye mulaba wabadde atereka abantu bamaze okubanga atemula naye nga bw'oba otunuulira ekifaananyi kino awali gana amagumba buno obuwanga bwe mulaba lino lye libadde essabo wateeka ebintu bye byonna naye ng'ekisinga okutabula abantu n'okubanga kyeraalikiriza kyekino ekinnya kye mulaba wano wendi. Enda kubanga ntuuka wano mpola mpola. Eno yebadde empuku gye bazuddemu cases ezabaddemu obuwanga bw'abantu era nga kyekino ekinnya poliisi yasobodde okubanga esima n'ejjayo cases ezabaddemu obuwanga bw'abantu. Basobodde okubanga bafuna obuwanga 17 nga cases ze bafunye buli keesi emu ebadde erimu obuwanga 4-5 kweyongerako waggulu era nga yeeno naye nga kiteeberezebwa okuba nti eno si yeyokka wayinza okubanga waliwo empuku endala eyinza okubanga erimu obuwanga bw'abantu. Then bw'oba otunulirako wano emabega wange kano akayumba lye libadde essabo lye awo watereka lye libadde essabo lye era nga poliisi yasobodde okubanga emenyaamenya n'ennyumba emu gy'abadde asulamu ku sayidi eno wano woolaba poliisi yasobodde okubanga ejja essabo libadde awo nga ne kano ke ka part of ku ssabo ly'abadde abeerako ne basobola okubanga bamenyaamenya ne bajjamu ebintu ebimu. Kaakati waliwo ate ekirala ekitiisa byengenda okubanga mbalaga abadde ne ebikozesebwa okubanga batemula abantu oba bw'oba ogenda oba okutta omuntu oba omuntu yenna ekintu ekisobola okubanga kyanguwa okukozesebwa okutemula omuntu. Bw'oba otunula wano enda kubanga nkulaga kano akantu kano koolaba kati kano kantu katono nnyo waliwo obusingako ku buno bwalina bwengenda okubanga ntambulako nsobola okubanga mbalaga byabadde akozesanga okutemula abantu. Ngenda kubanga ntambulamuko katono nzire ku sayidi eno nsobola okubanga mbalaga eno waliwo sayidi eno gye tulaba naye ngenda kubanga ntambulamu katono neeyongereko eno mu maaso nsobola okubanga mbalaga ebirala poliisi bye yazudde byabadde atera okukozesanga okubanga atemula abantu mu kitundu kino wabula ekitundu kino nga bwe ntambula ate kikyalimu entiisa ey'amaanyi nnyo olw'okuba nti abantu batandise okubanga beeraalikirira n'okusingira ddala embeera eno. Waliwo neiba abadde abeera wano nga bwe mbalaga ebintu bino njagala kubanga njogerako naye oyongere okubanga atutangaza ku mbeera eno n'engeri gye basobodde okubanga bazuula ebintu bino. Mukama wange tuli live ku Soul TV ambadde nsaba osooke weeyanjire kubatula ku Soul TV. Amanya gange nze Serunkuma Bruno Mubumbi nga nze mbadde neiba wa Tabula okumala ebbanga era Tabula yansangawo mu kifo kino nga mbeerawo. Nensooka okwebaza chairperson w'ekitundu kino mukyala Musi Alisi olw'enkwatagana ennungi gy'ayina
n'abakozi ba gavumenti awamu ne poliisi. Bwe twali olunaku lwali lwa Sande, abaana baali bakyaba enku ne basika ekibaawo ettaka ne liyiikayo munda. Ettaka bwe lyayiikayo ne balabayo keesi nga ezipaakingiddwa abaana bano ze batwala kusomereza ebyuma. Kati ekeesi ezo bwe nakomawo nali siriiwo ne banzindaga, bwe bazindaga ne nkubira defense ne ngenda ne wa chairperson yakubira Diso mangu, Diso n'atuuka ne tujja mu kifo, Diso n'akubira poliisi ne poliisi tujeebaza, twebaza Diso, twebaza LDC, basitukiddemu mangu nnyo okujja okwongera okwekebejja balabe ki ekirimu. Keesi baziggula nga mulimu obuwangwa bw'abantu abaafa, mulimu abaana abato byamaka nga 12, abantu abakulu. Kale kyatutiisizza nnyo kuba si kyangu muntu genda ng'osima amalaala ago ogenda ng'ojjayo obuwangwa obwo. Tuteebereza okuba nti oba abantu battibwa mu kifo muno ng'ebiwuduwudu byasigala biziise, naye tuli basanyufu olwa gavumenti okuba nti abantu abo bayimukiddemu ne bajja okulaba omuntu ono biki bye yali akola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era twebaza ne bannamawulire mwenna abazze mu kifo muno okulaga tabula, tuleme okuba nga abamwogerako nti bye twogera bya bulimba. Ebintu bituufu byonna bye mulaba, era tusuubira nti n'ebikyali mu ttaka byonna bijja kuzuuka era bijja kulabika. Mwebale nnyo ssebo. Ekifo kino wano we tuli amazeewo bbanga ki oba mubiwuliridde bbanga ki? Ekifo kino tabula alabika amazeewo emyaka giweze nga 3, naye yajja ng'omutuuze era nga mutuuze mulungi nnyo, omusanga ayogera bulungi nnyo, naye nga munda ye ayina ebikolwa bizibu nnyo by'otayinza kukkiriza. Abadde asamira ku lusozi luno Kulumba, alinnya waggulu awo n'asamira ng'emikolo gy'obuwangwa bwe giba, era ng'ayina abantu bangi abamugoberera, naye ekyavaamu kuwulira nti atasse jjajjaffe. Kale ne tumanya nti tabula si muntu mulungi, era jjajja okuva lwe yafa tabula taddangamu kulabika. Naye era tukyamunoonya era tujja munoonyeza ddala nga tukwatagana ne poliisi n'ab'ebitongole byonna bakola ku security, tujja kukwatagana nabo tusobole okunoonya tabula mpaka lwe tuli muzoola. Okay. Mutalemwa reporter waffe ali mu kitundu kino, kubanga bw'oba otunulira wano mulimu enviiri kiteeberezebwa okuba nti abadde akozesa abantu ab'enjawulo omuli abaana, abantu abakulu n'ebirala. Emboozi eno yatambudde etya? Mbabuuzaako mwenna abalabi baffe abalungi abali ku Salt TV. Nze Mutalemwa Kizito Vincent. Emboozi eno yeraliikiriza era bw'ogiwulira oyinza ogamba oba bituufu oba bakonjera, naye tuli ku crime scene wennyini nnyini, era bw'olaba obujulizi obuli wano kubanga kati olengera obwambalo bw'abakyala obw'omunda kiragirawo nti abadde mu by'abakyala nga yeekansa. Kuba kati olaba kati nti abakyala kiteebereza okuba nti bw'amala okubakozesa ng'abasalako n'enviiri. Kati nga bw'olaba enviiri zino nga tunakulaga enviiri zino z'olaba wano, abasalako enviiri zo yazituuma mu kaveera ng'alina buli kimu kyonna ekikangatiisa kwegamba nga ne bw'oba ng'ozze okukolako okutereereza obulamu owekanga obulamu abututte. Kuba kati sisuubira nti bw'oboze mu mbuga ng'eno ogamba nti ngenze wajjajja kunnongoosaamu, oyinza okufunawo wano emirembe. Kuba bw'otunuulira akafo konna konna keekusifu kazingirivu bwe kati, naye twebaza nnyo abatuuze kubanga amaaso gaabwe gali even ground. Ate n'enkolagana ennungi n'ab'ebyokwerinda eyambi nnyo okulaba nti amawulire agakwatagana ku bikolwa nga bino ebitali bya buntu gongera okuvaayo. Waliwo ebisuubira okuba nti bibadde bikozesebwa okubanga atemula abantu. Wenjagala tutambule ebintu ebimu poliisi teyasobodde okubanga oba abamawulire kubanga biba balaga bulungi, wabula bwe twakeredde wano twasobodde okubanga tuzuula ebintu ebimu era nga byenjagala okubanga ntambulako sobole okubanga mbalagako ebibadde bikozesebwa okutemula abantu kyoyinza okuyita sharp objects. Abo b'otunulira wano mulimu ebyambe,
mulimu amafumu, mulimu obumu obuli very sharp obubadde bukozesebwa era bye bino wano. Era abantu abasinga tebasobodde okubanga babiraba naye nga bino bye n'ebimu bw'obitunulira ebikyaliko n'omusaayi. Ebiteeberezebwa okuba nti bibadde bikozesebwa okubanga batemula abantu nga bolaba ebyo ebyambe obwo obumu obuli very sharp bwe baweesa okuba nti omuntu basobola okutemula mu dakiika 2 oba 3 ebyolaba then n'ebirala ebibadde bikozesebwa. So far report ya police era police egenda nga ekola ky'okusinziira agabaddewo olunaku lw'eggulo. Asinza ku mawulire agabaddewo nti poliisi obuwange bulina bulungi era buterese bulungi nga bagenda kutandika okunoonyereza kuba waliwo abantu abadde batera okujja wano ewalujja tabula okulabika nga nti abaako engeri gy'abateerezamu obulamu abakkiririza mu bintu ebyo kati beekwata bu vidiyo. Kati okusinzira kwa myuka RDC MP Jason Kasibante yagambye nti nabo bagenda kubanga babanoonya bongera okulabika nga bannyonnyola bayinza okubanga abamu obuwanga tabula yabo batumanga ne bagenda batta abantu eyo ne babuleeta kuba toyinza kibuusa maaso nti bonna battirwa buttizi wano. Kiteeberezebwa okuba nti obuwanga obumu bwavanga mu bitundu ebyenjawulo. Kati abantu ng'oli bwajja n'ogamba kati nze nnoonya bugagga ngamba leeta akawanga k'omuntu nguteeremu obugagga. So kakati ayogerera poliisi Karim Majid yakubiriza nnyo abantu bava mu by'okweraguza kubanga obeera ng'amala ebiseera ng'asaba obuwanga obulamu. Omuganda agamba kuteganira busa ng'asaba oluwanga obulamu n'ogamba kowe kafiira kali tekaagala bulamu. So kakati abantu ebyokweraguza mubiviireko ddala ng'embwa. Nga tugenda kuba tukoma mu studio SPD mbadde njagala kubuuza kuba n'omwami yabadde neighbor wono ye asobodde atya okubeera wano nga entiisa eno eri wano emabega we then kiki bagamba nti ekiba kikolebwa oba okubaako okulabula kwe bakola eri abantu abali mu kitundu kino okubeera abagendereza eri abantu bannaawe nga tukoma mu studio sebo mukama wange briefly gw'obadde obeerawo otya n'okuba nti oli neighbor wono mukyala? Mbadde mbeerawo oluvannyuma lw'okuba nti omuntu yenna olina okubaako ky'okkiriza. Nze nzikiriza Katonda yekka siina kirala kye mwongerako. Naye tabula buli abadde tamukkiriza abadde tamwagala era abadde tali mukwano gwange kuba mbadde sikkiririza mu ekyo ye kyakkiriza. Kale tweyanzege SPD eno mbeera eriwo n'omulabi waffe ali ku Soul TV wetuli tugenda kubanga tulondoola ensonga eno n'okulaba biki ebigenda okubanga bikolebwa okulaba nti at least naye basobola okubanga bamuzuula. Godfrey tumwebaze nkoze ne Mubiru ne Peter Bunyas ne Mutalemu Vincent reporter waffe kanzire mu studio. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.